eyalondeddwa ku Gavana ba Banka enkulu Michael Ating n'omumyuka we Augustus Nuwagaba leero bakedde kulabikako mu kakiiko ka Palamenti akasunsula n'okukakasa ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga kayita Appointments Committee. Nga bamaze okugasimbagana n'ababaka ku kakiiko kano, akakulemberwa Speaker wa Palamenti Ating atubuulidde nti kati amaanyi gaabwe baagala kugateeka ku kukuuma omutindo gw'ensimbi za Uganda. Because certainly if you are going to have higher growth, you need a little bit of inflation to support that growth. We have been having 3%, 3 to 3.8%. Growth was trending below 6%. But our medium-term objective is 6 to 7%. An economy where inflation is soaring in the roof, because nobody would have money that has meaning. But we pointed out that we still have problems of low financial depth. The saving rate here is low. Our saving to GDP is low. The economy is a low-wage economy. The economic activity requires very high velocity of money. Money must move very quickly from one person to the other. It is one which facilitates economic activity. Omumyuka we Augustus Nuwagaba agamba nti bagenda okufuba okulaba nga bakola ne gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bannayuganda okuba nga beenyigira mu by'obusuubuzi. We need to work together with the Parliament and all other stakeholders to ensure that the central bank can implement policies, can implement especially the monetary ones, the fiscal ones are part of government, to ensure that businesses can flourish and also government can come in as a fiscal policy partner. Agamba nti gavumenti okuyitiriza okwewola nakyo si kirungi nga kikosa bamusiga nsimbi ekiviirako ebyenfuna okuziŋŋama. But also we said that if government can reduce borrowing, because when you borrow as government, you compete with now the private sector, and that crowds out the private sector. So that's what we agreed, that we should reduce a little bit also of our appetite for borrowing, so that we don't compete the private sector and then allow the business activity and everybody to perform. Bano bagamba nti bagenda kwongera amaanyi mu kumyumyula ebyokwerinda by'e Banka enkulu naddala ku nkola ya tekinologiya okulaba ng'ensimbi z'eggwanga zikuumibwa butiribiri. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.